Ngaze nange ndikuwulira okunoba mu mutima. Mwene waje Kampala wafuna edo sente dona yenga baba wene na wampiti enumba eri kuba gwaku. Nozimbira n'abaana. Bazane kye balya. Wazimbira ni mbunebuko yazimbayo. Ngabe wawe tibalina ebasula. Ezirawe basula. Nti aye wakola ebyo byonna aye nga abazaire bali kusula bubi bazza kyakulya bazza kyakwambala abakeera ne bakuta. Ona ategeera oyo mama nyabo noliko abazadde nga mama sirika oyo ndi omuvuuka kye yankobye. Yakobye ati nze ni bwe mpulira ko oyogera ku bazaire bange nsooka naafuna obusungu. Kishi Nti ate busungu ki? Ati ekisooka nze muzeeyi wange tibansomesa tibampa mukisa gusoma tiasoma. Bandeka naabona n'ensi. Nakola ndikola zena ndikukolerera future yange n'abaana bange. Omuvubuka mutuufu. Ate mutuufu atya? Mutuufu. Ndikolerera abaana bange na family yange. Nze nasomesa mukazi wange musango kubana musomesa nga zena ndikwenda abaana bange balobe kubona nganze bwe nabona. Yes. So baba ni mama bwe babati bekolerera babeyo nze ekyokunzala waire bata kunsi musango. Mutuufu. Bwe banafanda kujanzike. Enviri danvire. Mutuufu nnyo. Emirundi 10. Mutuufu atya Aisha tukayana nnyo naye yeso. Aisha mutuufu atya okukeera n'oleka bazairebo abakeera ekyo omukisa gonka go ani yabagaana okwekolerera bali bazira busobozi. Ani yabagaana busobozi buti? Nsobola okuzaala omwana wange nakeera n'azaala. Aye ng'obusobozi obusomesa omwana oyo nguzira okoti musango. Aisha nze njagala abazadde bategeere nti obulamu bw'ensi buno balekerengaawo okulowooleza mu baana baabwe nti be bali bawa. Obudde abazadde bwe bamalanga banywa mwenge simanyanga mwenge bigere tolero ne batamiira ne baleka okwekolerera bwe budde bwe banaamalanga babunaabuna mulekeraawo okulowooleza mu baki mu baana bammwe.